Ekibiina kya NRM kiri mu kucacyanca olw'abannabyabufuzi naddala ababaka ba palamenti okuva ku ludda oluvuganya gavumenti ya Uganda abali mu nteekateeka ey'okwongera okwegatta ku kibiina kino nga twolekera akalulu ka 2026. Kino kijjidde mu kiseera nga abamu ku babaka ba palamenti bannakibiina ky'FDC okuli omubaka wa Clark North Anthony Okol ne Emmanuel Ongiyotho n'omubaka Ojala Martin Mapenduzi eyaliko munna FDC Kakongoliro wabulanga mu palamenti kati yagendayo nga mwetengereze basazeewo ne beegatta ku NRM era basinkanye omukulembeze wa Uganda ku Lwokutaano oluwedde bwe yabadde ng'ayisa akabondo k'ababaka ba palamenti banna NRM. Ensonda zitegeezezza nti waliwo ababaka abalala abali ku ludda oluvuganya gavumenti nabo abeeteekateeka okwegatta ku NRM ng'ekiseera ekikkirizibwa mu mateeka tekinnaggwako. Saabakunzi wa NRM Rosemary Nansubuga Senninde agambye nti bannabyabufuzi bangi baakoowa bwayise obulimba ne kyayise okweyagaliza byagambye nti bisensedde oludda oluvuganya. Bye twasuubiza abantu bingi bigezebuddwako okutuukirizibwa naye ekitali ekyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni byakoledde eggwanga ndowooza bannaffe kati batandise okulaba obulimba bwa opposition mwe babadde batambulira y'ensonga lwaki kati bagezezzaako okudda eri omusana n'olwekyo nze mbeebaza okuba nti basobodde okulaba nti mu opposition tebalina kalungi ke bayinza kuggyayo tebalina kalungi kayinza kubayamba kukolera abantu baabwe y'ensonga lwaki basazeewo beegatte ku kibiina ky'NRM ekijja okusobola okubayamba okutuusa obuweereza ku bantu baabwe be bakiikirira oba abantu baabwe be baagala okukolamu omulimu. N'abalala abatannalaba musana bajjukire nti ekibiina ky'NRM kikyaliwo era ky'amaanyi. NRM egamba nti kino kikyalina kituuza butuuza akalulu k'omwaka 2026 nti we kanaatuukira bangi abanene ku ludda oluvuganya gavumenti omuli n'ababaka ba palamenti n'abalala abagundiivu ensi ejja kubawulira nga basaze eddiiro beegatte ku NRM. Kati sofa abasinga betulesiivinga bava mu NOP mu FDC ne mu DP. Ntulina ababaka ba palamenti bangi abatwegasseeko ababaka ba palamenti abeeyo mu North abatwegasseeko ababadde mu FDC wabadde mu UPC abatwegasseeko ababaka ba palamenti ebinyange binene byetukutte ebisobodde okutwegattako nabyo biweerera ddala. So ekyo kituwadde amaanyi nekitulaga nti akalulu akajja Mukama nga yembeezi waffe tukkiriza nga kajja kutambula bulungi kubanga abantu baffe bangi basobodde okutandika okukakasa nti ddala NRM kibiina kya buvunaanyizibwa kibiina kyajja kuweereza. Wabula amyuka President wa FDC atwala ekitundu ekya Buganda Yusufu Nsibambi agambye nti obwavu obuluma bannabyabufuzi bwe buli mu kubatawaanya ne baddukira mu NRM ebataase naye so si kugamba nti ebali ku mutima. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo ekikulu ekiriwo ewaffe mu FDC emabega kojja twafunamu obuzibuzibu kati abeeta FDC Katonga ne FDC Najjanankumbi bulabika nti bwo buweddewo era abantu ewaffe bakomyewo naye kukikwatagana NRM kikulu bwavu amabanja agayitiridde ababaka n'abantu mu bibiina eby'enjawulo kati NRM ekozesa ssente zeegaba empitirivu era abo bonna be mulaba abagenzeeyo tuga nti bagenzeeyo lwa mutima oba lwakwagala abamu balaga baagala kufuluma byabufuzi nga bafunye ensako gye batandikirako n'okusasula amabanja abalala balowooza nti olutalo olw'okwenunula n'enkyukakyuka luzibu nnyo olw'obuzibu NRM bwekozesa okukozesa amagye okutiisatiisa ne ssente kati baagala kufulumiramu awo ne batamanya nti okulwanyisa n'akyemalira kuba kwewaayo na bugumiikiriza. Okusinziira ku tteeka erifuga okulondebwa kw'ababaka ba palamenti ababaka ba palamenti mu butongole okwabulira ekibiina ekimu okudda mu kirala balina kukikola mu mwaka ogusembayo ogw'ekisanja nga gwe mwezi ogwokutaano ogw'omwaka guno nga lwe balina okukikola mu butongole amateeka obutabakwata. Mu kulonda okuyisa okwa 2021 ekibiina ky'NRM kyayisibwa bubi nnyo mu kitundutundu erya Buganda era nga bangi ku babaka ba palamenti tebadda abali ku kadi y'NRM. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe
ddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibako nana habo mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma gasanyalala senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Kimenya mateeka mulekwa okuddukira mu kkooti okusaba ebbaluwa eddukanya emmaali y'omufu nga talina bamulekwa banne nga munnamateeka Azizi Lutaaya bwannyonnyola. Kimenya mateeka omuntu yenna okubeera nga babazaala mu famire nga musukkamu omu ebyembima mu bataata n'ava mu bulamu bw'ensi ng'alese ebyobugagga byonna ng'omuntu omu n'oddukira mu ofiisi ya Administrator General oba mu kooti ogezeeko okufuna certificate letters of administration oba letters of probate naye ate nga tosoose kufuna lukusa okuva mu ba family members abalala abalina okufuna ku mugabo gwa maama waabwe oba taata waabwe. Kimenya mateeka okusinziira mu tteeka erifuga emmaali y'abafu erya Succession Act era singa omu ku abo abafamire avaayo n'agamba ssebo oba nnyabo w'ekitiibwa omulamuzi tusaba letters of administration zino zisazeemu olw'ensonga omuntu ono we yali afuna letters of administration tetwamukkiriza oba twebuuzaako ng'agenda mu maaso n'eno process. Buvunaanyizibwa bwa kkooti okusazaamu letters of administration mu bwangu ddala kye twaliise revocation of letters of administration mu luzungu. Obutakkaanya bweyongedde wakati w'abakansala ab'ekibuga Masaka n'omuwabuzi omukulu owa President ku nsonga z'ebbendobende eri Masaka Justin Namere bakansala gwe baagala agobwe Masaka olw'okweyingiza n'okulemesa enzirukanya y'emirimu mu kibuga. Wabula y'omuwabuzi wa President ono bano abajereze agamba nti baaweereddwa bifi bya nnyama ebyabazibya amaaso ne bava ku buvunaanyizibwa bwabwe. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'abirina. Omutawaana we guva lwe lukiiko lwa division ya Nyendo Mukungwe oluvunaanyizibwa ne ku masekkati g'ekibuga Masaka olwatudde ku Cultural Resort ekirimya ne luyisa ekiteeso ekiwagira Town Clerk omujja Majerani Luboyera olw'okuzibikira ebituli omubadde mubbibwa omusolo wamu n'okugogola enguudo z'omu kibuga Masaka ng'agobako abatembeeyi. Kyokka ekintu kino omuwabuzi wa Pulezidenti Justin Namere ye yakiise okutulugunya abantu wano bakansala kwe kugamba nti tebajja kukkiriza Justin Namere kubajolonga nga yeeyingiza mu nzirukanya y'emirimu mu kibuga Masaka ekibuga kya Ssaabasajja. Namere bye baakoduka yatubimanyi aleme kwongera kweta buvuyo mu Masaka City. Bw'aba asobola addeyo bamubuulire byateekeddwa okukola ne gy'alina okulipootinga naye tuviire ku kibuga. Trade order eri mu tteeka okujja kompozinga local government yetugambye nti ekyo tukijjeyo mu biteekeddwa okukolebwa mu bibuga naye Namere tuviire mu kibuga. Bwe kinaaba kyetaaga kutuuka mu State House nga nsonga ya mukyalo oyo kwonoona kibuga Masaka tujja genda twogere ku nsonga eyo naye tetugenda kukkiriza kufuuka naddibanga wano mu kibuga olw'omukazi oyo omu never. Wabula omuwabuzi wa President Justin Namere bakansala ababadde mu lukiiko ku Cultural Resort abajereze nti ebiteeso bye baayisizza bamaze kubagulira sowaani za mmere ey'ebbeeyi ne babawa n'ebifi by'enkoko n'omwenge ebintu bye batatera kulyako ewaabwe. Kyannaku okulaba kansala eyalondebwa abantu ate nga abasinga obungi abantu tebabalonda nti babamanyi oba babaagala nnyo mwajjira muweevu balonda mbulwera nammwe ne muliira mu kavuyo. Naye kyannaku nnyo okulaba nti so-called kansala eyalondebwa abantu bwe bamututte ku Cultural Resort ne bamugulira essowaani y'empuuta n'embizzi n'ebbiya n'abajjagala nga yeebajjagalira ku bantu agamba ye alina okusigala ng'asiba abantu. Kansala n'oba nga oyimirira ku kintu ate ekinyiga omuntu olw'okuba Town Clerk akukutta akugulidde essowaani y'emmere kuba tukimanyi nti emmere y'oku Cultural Resort ate bakansala temugisobola era oli ye yabibagulidde.
kinajjukirwa nti omubaka wa pulezidenti mu kibuga Masaka Washaki Ahamada bwe yabadde mu lukiiko lw'ekimeeza baraza mu Kitengeesa yatendereza nnyo Town Clerk Majerani Luboyera olw'okubeera omwerufu mu mirimu gye bukyangajja mu kibuga Masaka. naye ye Town Clerk engeri gy'akoze embeera ey'obwerufu ze buli kimu kye yakakolako kati ekyo kyotaddeko te kuba ssente nzirabe. Salongo Tom Sange Kayinja kula CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Dr. Deo Kizito alabudde nti kyabulabe omukyala obuteekebereza bulwadde bw'amabeere. Kintu kikulu nnyo buli mukyala yenna okubeera nga yeekebera amabeere buli mwezi ate weekebera nga tuli mu nsonga. Amabeere go wennyini osobola ogeekeberera go wennyini osobola okubeera omusawo wo nti amabeere ago gakebera buli mwezi ebbanga lyerimu. Owuliramu ekintu kyonna ekitali kya bulijjo, oba owuliramu akazimba, oba owuliramu obulumi, oba owulira ennywantunga ng'eyereeze oba biki, kikulu nnyo okugenda okulaba omusawo. Ate omusawo wagamba nti oba tuggyeko akanyama todda mu kuwakana kuba kiyamba ggwe okukebera ne bakasiza ddala ekirwadde. Weebimu ebirwadde bibi nnyo, ebirala osobola okubijjanjaba ne biwonerawo. Ate n'ebisinga era obisobola okuwona oluvannyuma lw'okubira. Yaliko omufuzi wa Democratic Republic of Congo President Kabange Joseph Kabila agugumbudde munne yamuddira mbigere President Chilombo Anthony Felix Tshisekedi gwayise nti musajja musibira mu bbwa mu kwoleka nti ddala abakazi bajja kabugo kakadde tekagwamu nsekere. Mu mukuku gw'ebbaluwa gwawandikidde olupapula lw'amawulire olumwe South Africa, Kabange Joseph Kabila asabye South Africa nti ekomye okuwa gavumenti ya Congo obuwagizi bwonna mu magye wamu n'ebyekijasi n'ebirala byonna tekubanga kino kyakusajjula busajjuzi lutalo oluli e Congo. Kabange Joseph Kabila agambye nti abali mu nsonga za Congo tebaliyinza kuzimaliriza nga tebatunuulidde nsibuko yennyini ey'ebizibu ebiri e Congo ebyavaako akasasambula bbwa nga bakufundikira nga bakosekose mu gabwanda agalumonde gabikka ntumbwe. Kabila agambye nti n'ensonga y'abalwanyi abagwira abasensedde Congo okuva mu nsi ez'enjawulo eteekwa okutunuulira n'eriisa ejjogi mu kifo ky'okutunuulira obutunuulizi ekibiina ky'abayeekera kimu kyokka mu ngeri ya kisawo kyataliiwo kijjula mayinja.